zonna sente ze bampa nzituusa ye mwennyini era naga nti akimanyi bampalana kale bwatyo mwami Tamale mirundi senior mu bbanga lya wiiki 3 gwe gusoose okwogera ko eri abantu ng'asinziira mu ddwaliro ekisubi n'akolako clarifications. Omanyi wiiki eno waliwo YouTuber ambadde obubi nga mpaayiriza naye taata wange my dad amaze nagasibbanga ku ssente ze era buli ssente yonna ebadde etuuka mu ddwaliro ate n'ezimu agambye nzitereke era n'akiralifyinga nti n'emmotoka gye nagula mukulu wange Hamu ne baba Yasini be banyongerezaako ku ssente. So ba YouTuber mwewala okwogera ebintu ebyanjwanjwa ko abajja basiba nze bonna abanjogerako ebitali bituufu nabasonyiwa. Ekirungi taata wange avuddeyo n'ayogera amazima n'agamba Junior tabbanga ku ssente zange era bonna abaogera ebyo bannugu bamuwala na buwalanyi. So bwe bityo webiri nabagamba amazima gakeerewa naye gajjayo buli kimu. So leero taata wange ng'ayita ku ssimu ye ey'omu ngalo ayogeddeko eri eggwanga n'abaako byakiralifayinzi. Kati mwe bulijjo abanzibisa mbu simanya Junior wabba essimu ya taatawo, simanya oliko ssente za mulwadde, agambye sibbanga ku ssente ze, ssente zonna zange, my money. So ebyo nabyo webiri erudde eyo naye nga ketumusabire awone ajja kuba bulungi. Ejjo bamukoze operation mu kifuba noyenkya bajja mukola. So byebyo webibadde nga taata wange mwami Tamale mirundi senior mu bbanga lya wiiki 3 asobodde okwogerako ne bannamawulire ng'ayita ku ssimu ye ey'omu ngalo n'agamba nti si kituufu mwenna ababadde babitambuza mbu nabba ssente ze. N'agamba Junior tabbanga ku ssente ze era buli ssente yange yonna agireeta ata yaziina. Kakati mwe bulijjo abanvuma muli ku zi YouTube mumpaayiriza mulimba ensi era taata wange akyogedde bulungi nti abo bamuwalana mumpalana. So nyenda baggulako emisango buli eyayimiridde n'agamba nti nabba ssente nyenda kuggulako omusango. Abantu abamu mulekeraawo okuzanyira mu mannya g'abantu, mutandika ebibooziboozi ku YouTube mufune shares ne likes. Kati nange nyenda kusiba ku bantu bulijjo banvuma nga beekwese mu linnya lya taata wange ng'ate tabatumangako era akyogedde bulungi tayina gwe yali atumye. Kati nyenda kusibira abantu byerudde era bagire banneetondere mangu. Abantu mwonoonya amannya g'abantu mu bintu by'okusaaga. Goli eyo okola content oyogera ebintu ebitasaana. So byebyo naye nga congratulatinga nnyo Kasuku. Leero baguddewo studio. Leero tubadde wa Kasuku, Sendi ne Jenkins baguddewo studio yaabwe enaalya gye batuumye OLAXESS. Studio eno ebbuliddwa mu linnya lya omugenzi Isma eyali ayitibwa Tusuubira. So Kasuku ne Talk and Talk bazimbye studio olwaleero gye tubadde nga tugiggulawo gye batuumye OLAXESS nga bagibbudde mu buloga eyali ow'amaanyi atazzikawo Isma Olaxess. Studio eno ebagizimbye, studio mpitirivu obulungi erimu buli machine, erimu buli everything. So congratulating my brother Kasuku ne Talk and Talk team yonna olw'okuzimba studio eno. Mbakongratulating ate ne mugibbulamu erinnya ly'omugenzi Isma. So I congratulate you bambi.
lero tubaddewo ne bazubeda wabaddewo ba media personalities abamanyi bokka Zubeda Frank Antambi Shalumo ba influencers muganda wange ono ayagala ennyo Katikkiro Bule Sendi Jenkins. In fact gwe mukolo gwensoso kulaba nga ba biggest media influencers bonna bazze. So bwetu bwe tuguddewo studio mu mukolo ogubaddeko abasinga okuba abakabi mu kintu ky'amawulire wano aga social media. Mwami John Segawa abaddeyo, Shalom abaddeyo, Frank Antambi abaddeyo, Kasuku abaddeyo, Saima abaddeyo, Kawalata, nze kennyini mbaddeyo, Buula abaddeyo, Jenkins Mukasa abaddeyo, Kasirye omu ku basajja abasinga okubeera ba analyst kati Kasirye naye abaddeyo. So tulidde tunwedde enkalu ze batatuwadde. Kasuku enkalu zo tuzituwadde naye ebyokunwa tulidde ne tunwa. Era mbalesaawo omwenge guyitingana ze black label zifuuse black label naye akanve wano. My brother Kasuku nkudduseeko buddusi nga kadurinki katabuse. Eno Zubeda abadde ali kunywa kisipulashi ati Zubeda ye musiramu abadde ku bisipulashi ne apple. Bati badulu naye abadde anwa juice w'omulondo. Kiri kirwasa mati Shalom nga kyekatiridde black label nene bweti. Jenkins Mukasa alidde ebifimu mu sepiki n'abimalamu. Jenkins embuzi ogiridde wekka. Obedda buli ekijja Jenkins ng'akirya. Kasuku webale kutegeka mmere naye empombo Jenkins ne Uncle Sendi empombo zote temutuyisizza bulungi. Era ku mukolo ogwasinza okulya abadde Jenkins alidde embuzi mu sepiki n'agimalawo. Jenkins n'ali empombo. Frank Antambi, Warren Balukeza, Professor oyo ebinyeebwa bimuwoomedde n'akamala bumazi. Ate baŋŋambye Frank Antambi ne Shalom mubadde mwagala kubba keeki. Bagaŋŋambye wano bansindikidde message nti Kasuku anoonyeza keeki nga terabika. Kumbe Frank Antambi ne Shalom mwabadde mwakoze olukwe mubbe keeki ya Kasuku mugiyise manju. So Ntambi alidde binyeebwa alinga kapa bwe yeekomba. Ani omulala gwe mwagala okumanya? Ani omulala bebo? Zubeda abadde anwa splash ne apples. So Kasuku tukukongratulatinga nti mukuba oluseke kubanga yo studio evudde mu luseke. Era ebibala by'oluseke bye bino bye twebaliza Katonda. Kati obeere eyo ng'embwa zikwasamira. Junior lwaki osabiriza abantu bazimba studio? Goli eyo oyasaamiridde. Gwe badde omanyi nti okusabiriza tekufuna studio ewedde. So bonna be bakubye enseke okuzimba studio because me I believe nze nzikiriza nti oluseke lumu lukuma endala. One straw can bring others. Ne twebaza nnyo omugagga gwe bakubye oluseke ne bazimba studio. Sebo tukwebaza omugagga Don Jean, omugagga Don Jean gwe gusooso mulaba mbadde mpulira muwulire. Omanyi Kasuku yali atukweka omugagga we. Omanyi ekiri mu industry eno buli alina omugagga we tamuta. Abantu babba abagagga naye Kasuku omugagga omukubye oluseke bwomu. Nze omugagga Don Jean nali manyi na muyindi mbadde mpulira muwulire nga mpulira Don Jean nga manyi muyindi naye munna Uganda. Kale omugagga Don Jean yazimbye studio eyo 100%. Yo nungi yamaanyi gwe bakuba oluseke. Mugagga gwe webale kukkiriza bakuba oluseke. Mugagga Don Jean akanamba konkafunye wadde Uncle Sendi abadde tayagala nkusemberere. Omanyi kibaba gagga wano teri ayagala muntu kusemberera mugagga. Era mbadde njoyana omugagga Don Jean nga Sendi ayina engeri gyansindika. Junior agenda ofune emmere bannange enseke ffenna tuzikube wamu. Bw'oba amaze okuba oluseke n'ofunamu Kasuku naffe abagagga batuwe. Naye badde njogera n'omugagga Don Jean Sendi gy'avudde sitegeddeeyo.
ng'omulaba ansindika enamba tayagala njifune. Please talk and talk team naffe mutuwe ku bagagga. Ositegeera omugagga Kasuku omugagga Donizani nange mumpeemu njagala zimba kiyumba kya nkoko. I want to start a poultry farm. Omugagga Donizani nga bwe wazimbye studio Kasuku omugagga mumpeemu nange mukuba oluseke n'ekibinya enseko zikuba mwekka ne mutuyita ku makungula. So naye ng'ennamba yo ngifunye nange kantandikira nze omugagga mwewuunyiza nti muna Uganda abanayuganda tebatera gaba ssente.